mu kibiina ky'ebyobufuzi ki People's Front for Freedom olunaku lwaleero bakedde kuganyulako ku mbuga y'Obwakabaka enkulu Bulange Mengo mu nsisinkano ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okwogera ku nsonga ez'enjawulo n'okusingira ddala ezikwatagana ku bukulembeze. Bano babadde bakulembeddwamu ssentebe w'olukiiko olugatta abavubuka mu kibiina kya PFF Henry Buyondo. Katikkiro Charles Peter Mayiga wano wasinzidde n'alabula abavubuka bano ku bantu abalina endowooza nti ebyobufuzi kazannyo buzannyo nti kino kikyamu. Njagala mukitegeere nti ebyobufuzi si kazannyo. Ebyobufuzi nsonga ya bukulembeze. Abamu balaba oba okukyusa langi ez'ebibiina by'obufuzi. Bangi we bakoma mu byobufuzi. Bano we batampa ekkaadi nja kugenda eno. Katikkiro Charles Peter Mayiga bano abategeezezza nti bayingidde ekisawe ky'ebyobufuzi ng'eggwanga lyetoziirana n'akabaate k'enguzi. Singa musalawo okulwanyisa enguzi, mulina okujja nga mumaliridde. Kubanga enguzi mu nsi yaffe Uganda mujja kugisanga mu gavumenti, mujja gisanga mu parliament, ebitongole bya gavumenti, buli wantu mu masinzizo. Nguzi. Katikkiro Mayiga era alabudde abavubuka bano abayingidde ekisawe ky'ebyobufuzi okuba obulindaala baleme kukwatibwa akawuka akaleeta obulwadde bwa mukenenya kibasobozese okuggusa ebiruubirirwa byabwe eby'obukulembeze. Abasoma musome mu maleko. Siri mutageza n'abakwata mwe baana mmwe. Kabaka timukimanyi nti ye munyenye mu kulwanyisa mukenenya. Kati mukenenya kukwata ati gw'omuvubuka w'omulembe omutebi. Minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone ow'ekitiibwa Robert Serwanga ajjukizza abavubuka bonna abeewandiisa okulonda baleme kwesisiggiriza ekiseera ekyokulonda nga kituuse bagende balonda abakulembeze be bakkiririzaamu. Era mukama wange singa kibadde kisoboka mu kulonda kuno okujja okubindabinda kyandibadde kyabuwaze omuvubuka agenda akole ki? Alonde. Abavubuka bano bategeezezza nti baakuteeka essira ku kutumbula enfuga eya Federo kubanga bakkiriza nti yesobola okuleetawo obwenkanya mu bantu bonna mu ggwanga. Ku Ssemasonga ettaano nga PFF, Ssemasonga ey'okubiri ekwata ku kugabana obuyinza mu nkola eya Federo gwe musingi ekibiina kwe kitambulira era ssemateeka waffe akirambika bulungi. Ku nsonga eno obukulembeze bwa PFF obw'oku ntikko bwe buliba bukukyaliddeko bujja kwongera okuttaanya ku nsonga ezo, naye ffe olwaleero tujja kukwasa kopi ya ssemateeka waffe weerabireko. Abavubuka bano batonedde Katikkiro wa Buganda ekiwunde ekiri mu kifaananyi ky'omutima wamu ne ssemateeka w'ekibiina ekya PFF. Gerald Tamulira agafeeyo ku Spark TV.